kujjukira mukadde waffe omugenzi Rebecca Godo, omusajja mulabyamu, omusajja musuubuzi, ate era omusajja munaddiini. Olubuto lwaffe ng'ekkanisa tubaza nnyo ekitongole ekibiina ekyo ekiteekeddwawo furamu eyateekeddwawo eya Mukono Think Tank egezaako okulaba ng'ezza ekitiibwa kya Mukono, kubanga Mukono alina gy'agenze, Mukono alina engeri gy'avudde ku maapu. Nitwagala tubeere Modo district nga Mukono. Tujjukira abantu abaakola ennyo ne basitula Mukono n'obulogo obubasookeddeko. Omugenzi Rebecca Godo yakolera nnyo ekkanisa, yali mpagi y'omulamuzi w'Emukono ate n'obwennamirembe, yakola omulimu gw'amaanyi n'azimba n'ekkanisa eno wano tukuŋŋaanidde olunaku lwaleero. Kale twagala kwebaza nnyo abafiita abavuddeyo ne bagamba tulina okujjukira omusajja ono, omusajja wa Katonda yakola omulimu ogw'ettendo. Naye ng'ekigenda omukyo tunanyigireko n'okumanya bo bakikola batya, naffe okulaba nga twesitula maka gaffe, nga twesitula mu bitundu byaffe, twesitula nga disitulikiti, ate naffe ng'obulabirizi n'eggwanga lirina okutwalira awamu. Kubanga yali omuntu ow'enjawulo, man for all seasons. Ab'ebyobufuzi bamumanyi ng'ow'ebyobufuzi. Ate ffe eno mu kyaki, ate ffe beemu ku mpagi empagi ze bayita empagi ez'ekkanisa ezaali ez'obulabirizi bwaffe. Kubanga obulabizi bwaffe bwali butandika, bwali tebunabona kutandika nga tukyali bulabizi bw'ennamirembe. Buno obusumba bw'ennamuyenje, waliwo ekiseera nga tulina omulabizi waffe Bishop Danstan Nsubuga. Ate Bishop Nsubuga oyo nze yanjawula, nze mudiikoni we eyasemberayo ddala okwawulibwa. Bwe yamala okunjawula n'awummula, ndoza n'akasugira omunagiro nange mbeere Bishop era nembeera. Mu kiseera kye walingawo abasajja ab'amaanyi. Kakati abasajja ab'amaanyi bitundu byabwe ne basalawo okutandika amakanisa. Amakanisa ago tulina nga bwe tulina wano Rebecca Godo, waliwo Olubwama eri Bugerere, wa Muntooke naye yali Mugerere naye nga alina ekkanisa, kuzimba kkanisa. Abasajja abo mu kiseera ekyo nga bwe tulaba ennaku ezo twali Bunnamwaya nga tujjukira meya singa mbadde mu biseera biri ekyo nali badde nga nkikozeeko, kubanga nze bwe baayogeranga ennamirembe nga nkola ku lw'obusumba bwange. Kwegamba ng'olaba omuntu ajjudde okwagala okutagambika. Ekyo nno nange ate kyekyandeetera okwagala famire eno, kubanga famire eno eyagala Katonda. Abajjukidde okujja wano okujjukira, waliwo ekitundu ekyo ekibadde kisomebwa nga Dawudi abuuza. Dawudi ali mukwano gwa Yonasaani, ennyini gwe bakolera layini, yagenda n'agamba wange lukawo wano bagenda kukola ki? Ogenda kufa. Kakati n'amuwonya. Kakati mu nkomerero ya yonna Dawudi ng'afuuse kabaka, ng'ajjukira Yonasaani, kuba Yonasaani yali afudde, ng'ajjukira ebirungi Yonasaani bye yamukolera, ng'agamba naye waliyo omwana wa Yonasaani bannange akyaliwo, ng'awulira ebbanja eryo ery'okugamba mukwano gwange Yonasaani. Era baba boogera ku bantu ab'omukwano ng'ogeraageranya abantu abalina abalala abafu babeerabirira ddala. Olaba okyabeera abawummuze bano ndowooza beekozemu ekibiina nga bamanyi nti abantu beerabira, bakwerabira. Kwegamba Bishop Ngoyo yayogeranga ng'amaze okuwummula n'agamba sebo n'akasimu omala wiiki nga n'akasimu tokakoze eki? Tokafunye so nga luli
ofuna kano kuba kano chaplain kwata kano kundi kwata kano nga busimu nga bukwitirako naye bw'owummula nobanga afuuse eki kakati nno basinkitanka ba ndowooza baagala kutegeeza bannange okuwummula sikola ki nebaga naye ate n'abo abaatugendako balina bingi bye tuyinza okubayigirako ate naye kirala kubanga omusaayi gubaamu omusaayi gubaamu oba oli awo okubbulula qualities ezaali mu Kalule Kagodo nga waliwo abaana batudde nazo wano naye nga tetuziraba kyabagamba wakyaliyo akyasobola okuvaayo nga Kalule